Hello everyone, thank you for subscribing on my YouTube channel. Rapey is my name. A moment with Rapey mbeerangako every Wednesday nga mbatuusaako ba celebrities bamwe. However, this time round bikyuseemuko, it is a little bit different. Tuliko waneno ku kooti. Nasobodde okukwata omwami abadde aferera mu linnya lyange bamuyita Ronald Nahurira era nga bagenda kubeera ajja komawo for the second hearing that will be on the 17th of May next week on Tuesday ate babeere nga bamusalira naye nga si nti no ndi musanyufu that bamukute era agenda kubonabona but it's been a lot of effort okubeera nti no gyentaddemu okubeera nga bakwata omwami ono kubanga baana bangi badde bakolimira mu inbox yange rape oli mufere rape kino rape kiri. So I am glad that I've managed to clear my name out of this whole nonsense of mfera abantu because I've never even thought about something like that. Kinuma nnyo we mmanyi omuntu nti no afeza omuntu kinuma nnyo. I know what it means to hustle for every penny that you have. Otherwise, you are going to follow up everything otegere bamukute batya byonna wano ko a moment with Rapey. Keep subscribing. I love you. Sit down and watch. Esinga ekyasinga okunkozesa ekintu ekyo embeera yanyiga baali bangoba mu nnyumba landiroodi kuba yali amanyi omwaka gumu n'ekitundu olw'okuva covid nasimuwa akasente ng'embeera mbi nfunayo ebiri nfunayo omutwalo ez'okulya naye bwe natuuka ekiseera neŋŋamba naye akawunti eno ejja kukola ki kundeetera obuzibu neŋŋamba kankole ki kanjesonyiwe naye ng'omanyi ng'eri mu simu yange era we natuuka akaseera asiina kyakulya nenkola ki nenjigulawo nengi openinga naye nga kikyasiremi kimanyi emukyala muzadde njagala omusonyiwe nali sijja kulimba. Waliwo omwami agambibwa okubanga azze yeefula omufere ow'ekyama ng'akozesa erinnya lya Rapey okubanga yeebaka ku baana abakozesa era ng'afera abantu ssente. Agambibwa okubanga ajja akola ebikolobero ebyo naye ng'abikolera mu linnya erya Rapey wa Precious Remie. Agamba abaana n'abagamba oyagala mulimu nti ye naye ng'akozesa text messages agamba janku WhatsApp gobogenda mu inbox agamba janku WhatsApp bw'okuba essimu ng'agamba I'm kind of busy, I'm in a meeting but please text me on WhatsApp mba nsobola okwogera naawe. So ebintu bwe bitano bazze babifereramu. Waliwo nange gwe nasanga eyo ng'agamba abantu yatunda CD za Brighton ne mutuukira ne mugamba muzeeyi kirekere ekintu ekyo. So bambi yakirekera. So olunaku olwaleero Rapey ndowooza agenzera nga kisusse agenda tubuulira lwaki yasazeewo n'amira pini n'agamba kamusibe bamutwale mu jaira asaavinga ekibonerezo. Rapey sooka obuuze ku bantu abatulaba. Bane mwena mbalamusizaako ku YouTube ez'enjawulo okuli Cruise ate n'okuli A Moment with Rapey. So right about now ndi ku kooti naye nga nsonga sitera. I don't know if I've even ever been here. I think it's my first time to be here. Ntya makooti ntya makomera ate sina nnyo mutima gulaba misango. Sina nnyo na mutima gulaba muntu nga ali mukulumwa because of me. But this time round it was too much. Kubanga omwami ono mwoningidde ebbanga. Imagine Cruise 2 years and a half eri ebbanga panvu nga you keep coming and telling the same person that you know what, please stop. Omuwonize ebbanga mu buntu oba ng'ojja omuwoninga social media platforms zo. Of course ku social media kubanga mbadde simumanyi ku social media platforms zange ku TV ate nga omanyi nga ogamba nti lwaki page temugireportinga page nga bagireportinga ne bagiggala enkya naggulawo endala ate nga afuna mangu likes. Awe ngambira abannayuganda nti you guys page badde bagiyita batya? Badde bagiyita Precious Remie. Yeah, Precious Remie then ganene Precious Remie Addicts.
yaggulawo mu mannya agange genyine, and I've kept telling people nze page yange bagita Team Precious Remy. That is my official page. That's your page. Yes. Then eyaba ba addicts, like that is Precious Remy addicts. Yes, I understand chinzo okukaluba muko. Naye page yange olumu ngigenda ko live. Okitegera kitegeeza nti if you see me on my page live, probably that is my real page. You understand? Because etali page yange sagigenda ko live. Naye I've warned people kubanga yabadde aposinga nnyo sente. Aposinga nnyo sente, I give out capital chibi ate era yabadde okula mangu. We reported that page ne tuwulira nga tukooye. Ngabagamba gaba capital. Hey! Owachi. Gwoyo no mulimu gwoyagala okukola. So cruise if you want to start up any business. Boutique suubula motoka. Lamo inbox ye mukwana abana bali omwo abana bagala tandika zi boutique zi saloon zibichi era nga badde abasubiza million 3 abasinga nti gwoyagala kinti boti million 2. Nga bazimusindikira. Ate bazikusindikira kakati jukira wakusuubiza bwatyo then ekiddako nga gamba send in registration fee. Kati registration fee abadde okubeera $5, $3 n'ekitundu, 2 kitundu, I think okusinziira okabyotya kuba abamu bakaaba n'amala n'akugamba kale weereza 2 kitundu ba kale weereza 5. So nalabanga abantu bannyo bajja mu inbox yange babeera bangamba rape or tuba wanzibye nga banvuma. Okitegera then etandika okubeera nga nebuuza naye kyekigenda maaso. So omwami ono yani amanya bamuyita Ronald Nahurira. Abadde omulimu guno agukolerawa wuwe waka ayina nno n'omukyala kwa mukyala we naye nayogeddekoko naye mukyala yayogeranga gwe watch no like wano nga bamaze omukwata omukyala abadde amanyi omulimu bba gwakola yangambye abadde tamanyi mulimu bawe gwakola abadde tamanyi nti bbawe akola ekyo kintu. That's what she told me, so I don't know how true that is. Naye nga omwami ono kintu akikoledde ndowooza okumala kuba talina page yange nno yokka ayina eya Shiba Karungi, then neya Liam Voice, ne Florence Nampija, then nange. Kakati ne bamu wabitegedde otya pages endala? Nazitegedde nga amaze omukwata mwe ziri mu simu ye ziri logged in yaziggulawo. So era naye yabitwegambidde. N'agamba naye ziri pages tezamukolera nnyo ssente. So actually tezamukolera, that is what he said. He said nagezaako ziri eri pages naye saafuna. Kakati nendabanga bwe nkozesa eyiyo nga nfuna nga baana bangu okumpa ssente. I don't know why. Naye n'agamba nti era mu reporting ne bagiggalawo nenzigulawo endala. Ne mugamba kakati nagamba Remy manyi olina omutima omulungi naye mbadde nsaba onsonyiwe siri kiddamu. Ne mugamba naye nze nkuwoninga enfunda. Olwagenda n'omwekwata handi ni handi liiso ku liiso? No. Nateekamu like na signing abasirikale. Nayogera n'abasirikale awo ku Kibuli headquarters ku CID. So be bamukutte. I've been following up like all the time. I need reports like this and that. It's not been easy and it's not been cheap actually because okutekamu abasirikale banene buli dakika okubeera nga bambi they follow up software gwe bakozesa okitegeera, that's all money. But I'm glad kubanga bangamba singa abadde akozesa essimu okuba maybe it would be easy. Naye obuzibu akozesa text messages. So I needed to gather so many screenshots of people. Then like bibadde bingi era nga buli ampeereza screenshot nga nziwa abasirikale, buli ampeereza screenshot nga nziwa abasirikale. Lwaki tosonyiye muvubuka muno rape n'omuwaayo omukisa omulala ogw'okubeera ebweru? Omuvubuka simuwaddeyo bamutte. Omuvubuka muwaddeyo bamudisciplining. Newe twali baana bato nga tuli ewaka bw'wakolanga omusango omuzadde wo yakubonerezanga. Bw'akuwaninga ogumu 2 3 n'osigala ng'okola ekintu kyekimu akubonereza. So omuvubuka simuwaddeeyo nti mukwano bakutte, muwaddeyo agende mu kifo amanye nti ekkomera nno linyiga. Cruise yali abaddeko mu kkomera amanyi. So bw'anaagendayo ajja kukitegeera kubanga nyonoonye erinnya. Cruise okuzimba erinnya tozukka mulundi gumu, kikutwalira ebbanga. This is something that I've really, worked hard for. So if he thinks that he could put it down in just a blink of an eye, then I really couldn't appreciate that, me as a person. Nera nemugamba singa ate obadde ofera bufezi. No nga ogamba oba sente wandibadde osobola noziddiza abantu. Okay, that is money. But how about abaana abato bokozesa? Kuba abaana abasinga beyebaseeko bali myaka 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ezo obujulizi obwo obulina? Yes. Nti n'obwerere bw'abaana era I take this opportunity to talk to the girl child out there. Kiki ekikuwa amaanyi okweyambulira omusajja gw'otalabangako?
olw'okubanga mbw'oyogera na rape yakugambye so kompereza amabeere go ndage muganda wange ne wowereza jamu empale kiwulira weekwate wano byonna biri mu simu ye era tabyegaana namubuuza wakebaka ku baana bameka okiwulira ali awo akaaba maziga ne mugamba amaziga tegagenda kuzza the dignity you've taken away from those girls. You understand? It was very hurting because nze nganze omuntu mbadde munoonya kubanga aferera mu linnya lyange naye ate bwe natuuka ku police nenga agwe nno okyali mu kufera mukwano ekiri muno abaana kyovulaba nti nudes zifuluma nesinenya abasajja kitegeera nenya omwana omuwala akedde ku macha nze I do not trust anyone with my nakedness in their phone, not even my husband. He knows that. Sisobola kweyambula nekuba ebifaananyi nembiweereza bba wange enkya bwe twawukana because ogenda kubeera ng'oliving all your life in fear. Mugenda kwawukana n'omuntu tomanya byankya bwe mumala okwawukana n'omuntu wamuweereza ebifaananyi bye ebyobwerere then ekibeera kiddako ki kubeera nga buli dakikoli ku pressure kuba agenda kugamba ngenda bipostinga ekitegeeza Remi olunaku olwali togenda sonyiwa mwana mulenzi oyo simusonyiye era mu kooti agenda kukomawo ngenda kusoma 17 that is next week on Tuesday bamusalire okitegeera agende ekitalya abeereyoko asasulire ebyo byakoze ali mu myaka ng'emeka agamba ali mu myaka nga 26 naye nga gw'olabye alinga mu emeka he's like to me some Zara but to me he looks like he's a bit older than that. I don't know Bambera but he looks like maybe he's like 28 29 30. Okay. Wow, zino page mwazigadde esimu abasirikale be bakyagina mu ngalo zaabwe page ezo omuntu bwagendayo ku mutimbagano gwaziraba pages ezo omuntu aziraba lwakuba nti kati precious remi nyingi nnyo okitegeera naye nga ezo pages bwogenda ku pages ezibadde zipostinga capital kuba ye page ebadde esinga kupostinga capital nti agaba capital ogiraba kino ekintu lwaki okihandolinze wekka ng'ate wino lwaki tetulabye mwami nga mukirwanya kubanga kati kino kitalinnya lya famire kino tulwanisa famire kuba kati mwami bindeeba yandibadde wano ku mukono guno gwendiko ng'agamba stop mukyala wange bamubidde ebbanga ddene naye talina tetumulabyeko Cruise ngawe wamulaba ddi bya kooti obimanyi ngawe wamulaba ddi ngazze mu kamera n'atandika okugamba nti Cruise stop kale bana natandika ocupula perfume abaana bagenda bacupula simanyi kakati ate baleze perfume but anyway that was just a jockey jazz. He always has my back wadde taliwo wano but he always has my back so he knows about this. Yeah, naye nga cocktail yabimanyako bino era zo omugamba nti waliwo cocktail waliwo aferera mu linnya lyange lwaki basse mugamba ng'agamba ki munoonye let's do what we can so that he can stop this and here we are. Kale olina ebigambo wandyagadde okuwa abavubuka abali eyo abayita mwene embeera kubaga nti kino kireeta kino bula lya mirimu. First ngenda kwebaza the policemen ab'Ekibuli ku CID headquarters. Thank you so much. Mukoze mulimu munene tegubadde mwangu so I salute you guys. Thank you so much. And I want to take this opportunity okwogera ne family ya Ronald Nahorira. You've tried to contact me and I've told you I am not doing this because I want to kill your son. I am doing this because I want to punish him for what he has done. Omuntu bw'akola omusango sigumuseebire abonerezebwa. Ne Bible yagamba osonyiwanga emirundi 7. Bible yagamba naye kati anti zino zibadde gisusa omusanvu. Imagine 2 years and a half. Those are beyond 7 times. If he did it 7 times, then maybe. But now this is beyond 7 times. You don't know the hatred people have on me. Nze saba zonto yankubirako nga ina bafani be naye nga ndoza nabo babadde bafani bange nga banjagala ngamba Remi kyekigenda maaso. Ne mubuuza kiki nangamba Remi abaana banzita bangamba kakwano ko kabbi. Kiwulira? Omanyi omuntu okunkubira essimu how busy he is but he took off his little time to call me just to tell me can you do something about it. Ne mugamba olaba era we yankubira nali already nga nakitandiko kihandlinga ne mugamba I'm handling this naye simanyi okitegeera omuvubuka kyambuze so ngenda kumwebaza kuba naye musajja watu abadde backbone ya complaining nga ku page ya Hamza
nga waliwo akozesa pejjamu za sebunya bata amanya g'abantu okitegeera waki kale woba osazeewo okukozesa peegi y'omuntu gikozese mu bulungi okitegeera naye si mu bubi waki kolako sente zo postinga bizinesi z'abantu yes no one is going because we've seen so many people that post us nga naye tebatuyinako kakwate oli n'akwata olugoye lwo nga weekubisiza mukono n'ateeka ku peegi nti walugula wuwe n'afuna ba clients. I've never come out okugamba nti I'm going to sue that person oba ngenda mukwata sivangayo ba photographers olaba nga ebifaananyi byo biri ku studios z'abantu mpitirivu biri ku pages z'abantu naye nga si be babikuba okitegeera makeup as in use the things for something you can earn out something naye tofererako bantu. I've had so much hatred from people abantu bankyaye banvumye ebirungi n'ebitali birungi byeninako omutwe ne byesinako omutwe ebyomutwe byo kale biyinza nno okubeeraawo n'ebino bye bakuvumira bino ofera bayinza okuvuma biri ebyabindeeba simanyi bikyoyogera nnyo okolaki naye bino babakuvumira bwereere ebyokwagala omwami wo ne bakuvuma wamma yagala mwami wo ekyo kyo tekijja kukyuka ndi wamwagala mpaka so bambi simusonyiye because of that naye simusibye kumutta time ejja kutuuka era aveeyo ng'ayize naye ntwala omukisa guneno okuyogera n'abaana abawala the youths not even just abaana abawala but the youths abali eyo abavubuka mukyali baana bato imagine losing your life at this age because agenze mukomera you do not know time eyo gyagenda okumalayo kikyaluzinga wabweru wano okitegeera ekintu kyewandikozeemu obudde bwe wandikozesezza okubeera ng'okola ekintu ekiri development you have a wife which wife even has children okitegeera waki ddala mazima okola ebintu bineeno gwe at the back of your mind tomulowoozezaako before you do this at the back of your mind tolowoozeza ku maama wo okitegeera because we really hurt our mothers and our fiances or our husbands and wives when we do certain things omanyi muganda wayinza obutafaayo nnyo okitegeera naye abantu usually abatera okutuluma ennyo be bazadde baffe n'abantu betwazaalamu abaana oba abantu betusigala oba betuwangala nabo mu relationship they really get hurt so ntwala family yebaddewo family y'omwana family of course ebadde nga weeri so ntwala omukisa okwogera n'abaana abavubuka don't be so desperate life is short however when you live it nga tunulidde nti it is short you do not know manye tukanyagamba life is short naye gwagamba life is short katonda ayinza okuteeka kuno emyaka kitegeera kakati owooza life is short kanzibe abantu kankole bwenti because life is short how about nga katonda akuwangaziza life netabeera short okitegeera n'owangaalira mu kubeera ng'obonaabona so byonna tubirowoozeeko mukole work me I always come here and urge people work bw'onookola n'omuntu ajja kwatibwa ennaku okitegeera nti you know cruise wenkusanga ng'olina kyokola n'oŋŋamba nkola bwenti ne bwenti I would love to kinyanguyira okusupportinga nti bw'oba okuba bifaananyi jagamba kale wonookozesa ebifaananyi byange nti okunkuba bijja kutunda rape kyensaba I will okitegeera nfuna engeri gye ntandikamu okuyamba naye abaana mukole then abaana abawala kiki ekikweyambuliza omuntu gw'otasula naye okitegeera agenda kuwa omulimu gukwataganira wano obwereere bwo you understand so before we call out everyone for sexual harassment let us first respect our bodies respect your body okitegeera it is very important you know okwambala obumpi si kyekitegeeza nti noweetunda you might be putting on skimpy things naye ngaate mukwano tosobola kweyambulira muntu okitegeera so that is different but then osanga abantu abambala ebiwanvu ng'osanga ali abibika okwekutula naye nga mu kubigabangula mukwana kwata kisooka nosanga nga ali mu ssimu ya buli musajja nogamba ono si ye hajjati gwe tumanyi so okugaba obwereere bwo kibi respect your bodies it is very important because at the end of the day mukwano kyekitiibwa kyo byebyo byange kale ebigambo ebisemba ebigenda eri abalabi baffe abalungi bebale kutwagala Chris batwagadde kuli kayidde alhamdulillah najiyitamu ebigambo ebisembe ebigenda eri omwaffe omanyi bw'obeera mu kamera eriwe buli omu kyalinda buli lw'obeera mu kamera buli omu alindayo obugambo obugenda mwami bindeeba kuba kati mwami bindeeba tumwagala nnyo ku tiktok awo buli lw'oyogera eddoboozi eryo bitambula ku tiktok eddoboozi litukolera bulungi nnyo ffe tetukuyinaako buzibu leero engeri gyekitunakozesa ku tiktok just ngenda mugamba nti mwagala nnyo like I always say ya musubizo mwagala mpaka jutandika ngugamba mwami bindeeba
Kanve wano. Thank you guys. Keep subscribing on our YouTubes. We love you and yeah, thank you for loving us. I know some of you don't love us, but you still follow us, and which is important, by the way. The more you follow us, the more you make money, right? Yeah. I love you.